عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبي تيبوا بزانا با الله أبدوا الله بكريزا أبي بي كبيرزو مويو بانجنجا مكتا الله سبحانه وتعالى. الله ناني المتندو amajuvu Allah subhanahu wa ta'ala ayatukola natugabirira tiyatukola kulya butaala baganda bange fa'alamu ibadullah mumanya baduba Allah subhanahu wa ta'ala twajja kunsi limuwahidun kwaula Allah subhanahu wa ta'ala ngabu yagama muswati dhariyat buyagama nti wama khalaqtu lijinna wal insa illa liya'budun sakola magege nabantu kujjako nabakula kusinza Allah subhanahu wa ta'ala fa'alamu ibadullah mumanya baduba Allah ekiri ubirirwa kyaffe ye tauhidi kwe kwaula Allah subhanahu wa ta'ala. Abebitirwa enzikiriza ya ferietia enzikiriza yerietia Allah omuli percentage Allah omusinzo otya oliotya ku Allah gwene Allah wo muri mutya baduba Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu tebukusala muganda wange obulamu tebukusala emyaka gyoli mutegikusala wosula tewakusala engoye tezikusala ebidduka tebikusala embeera zonna tezikusala ababbeeyi fenna tumanye ekirubirirwa awala kwaula Allah subhanahu wa ta'ala badduwa Allah fo obwavu alfuqara beera mwavu family kuchawe ababbeeyi family kuchawe baneiba bakuchawe eggwanga lyoli muli kunyigire likulabe bulala naye tosuula kyabbeeyi tosuula nzikirizayo kyekyobugaggabo kyekyebbeeyi baganda bange tokola shiriki billah tojemera Allah subhanahu wa ta'ala Allah tomugattako bantu bangi bagwa mu shiriki olw'emitawaana tawaana gireke fa bwavu beera muwulu beera mugumba enzaalo zijja abantu mu busiraamu emmaali ejja abantu mu busiraamu obufuzi bujja abantu mu ddiini obufuzi bugende naye tota ddiini muganda tota ddiini kyekyobugagga kyo kyoyina ekyobugagga bwosiritiibwa si sente si baneiba si famile ekyobugagga kyo diini ya Allah diini ekyobugagga bwo buli omu kyalina wano diini kikuume era kyekyakuleeta ku nsi kuno toyina nzikiriza obulamu bukusaze toyina nzikiriza oli mugagga wazimba tewazimba oyambadde toli mulalu toyambadde ekikufeevalinga wonna wooli oli mu byabufuzi oyina abaana oyina ebitiibwa oyina emmaali oli wonna ekikufeevalinga n'olabika nti oggumidde nti osaanidde obeere wooli nzikirizayo toyina baana nga toyina nzikiriza. Allah yagamba nti yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yawma lunaku luli tugenda masoga Allah la yanfa'u mal mali toyina ojirabe bajikassa emali egobeddwa yawma la yanfa'u mal mali egobeddwa wala banun abana toyina babagobye illa man ata Allah biqalbin salim kujjaka najja nga ino mutima omulamu qalbu salim qala ibn qayyim al-jawzi ay at-tauhid min ash-shirk wa sunna min al-bid'ah ya qalbu salim toyina tauhid na sunna toyina mutima mulamu mali tekugasiza abana tebakugasiza lwaki toyina nzikiriza tokwata butanga teweraguza tokiriza mbalongo tobeera na rubale tobeera na misamba na mandwa tobeera tosamira muganda wange toya byalumbe
bw'oyabya olumba ovudde mu busiraamu kyekikujjamu kulwa ekikajja n'asumika n'aleeta olubugo ne batesaako omusika awo ofulumira mu busiraamu mu kussaako omusika n'ensawo ey'omusika ono gye bamuwa omusika gwe bataddeko ensawo gye bamuwa awo wakufulumya mu busiraamu ne bw'onaagiyita edduwa ofulumye mu busiraamu. Eddiini baganda bange kyekyebbeeyi kyekyenkizo. Ba-ambiya alayhi salatu wassalaamu kyebakubiriza abakulembera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala butakola shiriki, butabeera na lubaale na misambwa na misota, butakiririza mu bitali Allah. Oyina embuzi ewaka, oyina ebigali, oyina obutanga, oyina ensawo. La, baganda bange ab'ebitiibwa, tawhidi kyekigendererwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Islam buyina empaji ttaano, empaji esooka ayina empaji bbiri, enyina ennyingo bbiri. Shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah kyekikuyingiza mu busiraamu. Shahada yosinyiweefu tonayingira busiraamu. Shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah. Illa Allah toyina misale, shahadatu an la ilaha illa Allah toyina irizi, shahadatu an la ilaha illa Allah toyina balongo, shahadatu an la ilaha illa Allah tokkiriza mu lubaale mu mizimu. Wasaka tobabirye tewaliwo mwana wa mukisa, taliwo gula bulujji, taliwo gala lujji, taliwo asooka wabweru. Shahadatu an la ilaha illa Allah bikyebere wamwe mu kumanyagana. Togenda ku ntaana tosaba ntaana. Shahadatu an la ilaha illa Allah toyinayo bajjajja. Shahadatu an la ilaha illa Allah oli munywevu wansi, tewaliyo biriyo mu kitanda, tewaliyo biriyo bizinesi zitunuulire, famile zitunulire, tosinza kabuli, tosalira motoka, totekawo maji otwala maiti, motoka togisalira, ennyumba togisalira, tanuru togisalira. Mwana yanzibako embuzi yange banne bamuwaabira nti yagisalira tanuru eyo gyolaba emitwalo ebiri. Tiseka embuzi y'omusajja yagisalira tanuru, anta mushiriku. Okyasalira tanuru oli mushiriku. Ebizimba osaddaka abantu anta mushiriku, laisa bi muslimi, toli musiraamu. Awo obusiraamu wetubuleka awo. Osaba akalulu ogenda mu church, mbogenda kusiima osimisa abantu, okuyingira church ofulumye mu busiraamu, ofulumye mu busiraamu kubanga eddiini erina nannyiniyo, ddiini ya ntondo. Eddiini eno yakwegendereza. Allah yagikwasa omubaka n'agirera nekusanga wano kwa lidina. Oyagala kupaaluka bupaalusi. Eddiini si ya kupaaluka bupaalusi, erina boundary, ensalo. Omuntu okubeera omusiraamu olina okuba nga olina ennyingo bbiri. Ennyingo esooka party A ne party B. Party A shahadatu an la ilaha illa Allah, party B wa anna Muhammad rasulullah. Otusewa ku sunna, tusewa ku mubaka, mbaka omuvuma, sunna ozivuma, sunna ozijerega, sunna ozikwatamu, sunna oziwawula, togikoza tojogerera, sunna ekulabikira bubi, tonna bakusiramuka kubanga wakufuula omusiraamu. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur rasulullah, wa anna Muhammadur rasulullah sunna. Allah yennyini mu Qur'ane yeyatulagira sunna. Allah yennyini Imran ya 3 Allah yagamba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oyagala toyagala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, Muhammad bagambe bagala Allah bagale abasiramu bakwalidina fattabi'uni bakwata omuswaki. Siramu ino kubeera n'omuswaki sunna. Omuswaki basahaba ba nabbi bonna baali balina omuswaki. Abi Hurayra agamba nti kanu ashabu rasulillah yuhafidhuna ala suwak. Basahaba ba nabbi bonna baali balina omuswaki guno gwakati ogutali muzungu guno. Eno sunna. Ibn Hazm yagamba yabwateeka, abamanyi bonna bagamba sunnatu muakkada, sunna nkakafu. Omuswaki guno agukuta omulaba bubi ofulumye mu busiraamu, oguvuma ofulumye mu busiraamu. Toguyina toguvuma naddala mu bifo 6 ebiriko nasu. Inda qiyamu ssalah bwe tuba tugenda okusaala wano, istawu atadri, sunna okuyisaako.
hadisi ntufu aswaq mutahharatu lifamu wa maniratu lirabb kana Rasul sallallahu hadithi ya Aisha mpaka sallama yalinga laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli sala wanonga batereza laini ekifecho okubiri inda wudu hadisi Abi Huraira ya Aisha mpaka sallama laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu ekifecho okusatu inda taghayyaru linda taghayyatu raihatu afamu enchusa yempunya yakamwa aswaku hadithi ya Abi Huraira aswaku mutahharatu lifamu wa madiratu rabbu ekifecho kuna inda qira'atul Qur'an ekifecho kutano inda istiqadhu minan nawm ngozuku ko kuva mutulo ekifecho mukaga inda dukhuli libayti bobo yingire wakoto na salamu nose ni hadithi ya Aisha mbasallama gamba ntikana kana Rasul sallama idha dakhala fi baytihi bada biswaki mbaka buyalinga yingire wakawe yasoka nga kusenya eno sunna ya bwerere sunna zigenda okuzibaziba ebituli tonyoma sunna nemu sunna yakufula omusiramu empaji z'Obusiraamu ziri 5 empaji esooka section A and section B section A tauhidi section B sunna shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah Allah yengini yagira sunna ahzabu abiri mwemu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana okulia sunna jobojjayo kuwasa sunna kuzika sunna empangala sunna business sunna buli kigenda okukolebwa kyonna sunna toyina bojja kuwangala mu nsi nga toli ku sunna nuru 5:2 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa in tuti'uhu tahtadu butuna gondera omubaka tujja kulungamya butuna gondera omubaka tujja kulungama bwoba oyingira mu masjidi yingiza ddyo okusala na kabiri tahiyatul masjidi sunna ya bateeka okuleka ekirevu sunna ya bateeka ekirevu okisaze musango engoye zikendeza sunna ya bateeka engoye zikweya musango sunna zawulamu emiteeka ebiri waliwo sunna gyoleka yuthabu ngofuna omusango ne waliwo sunna gyoleka wala yuthabu nga tofuna musango sunna bantu bakitwala nti sunna nvandirwa abantu bakitwala nti sunna bwenkola nfuna empeera bwendeka sifuna musango sunna zirimu emiteeka ebiri waliwo sunna gyoleka ng'ofuna omusango nga sunna y'okuyingira mu masjidi n'otasalala akabiri siraamu bwina nannyini bwo bwina ensalosalo nga sunna y'omukyalo okwambala ekikaaya bw'atakyambala afuna omusango nga sunna y'omukyalo okusiga enjala zino esunna yabwateeka omukyalo bw'atasiga njala zino mbaka yagamba aba yeefaananyiriza ensolo enkambwe nga gogamba sunna busunna okutereza kwelayini anna taswiyatu safi mazima okutereza kwa layini eno sunna wajibu yabwateeka oyagala toyagala nga Albani bwe yagamba nti bwe tusaala ne tutatereza layini kafa bil ithmi asaaza ne gwe basaaza fenna tufuna omusango sunna y'okutereza layini okumanya yabwateeka ombaka yagamba nti la tusawunna sufufakum oda mujiranye la tusawunna sufufakum muteekeddwa okutereza layini zammwe oda aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum bwe mugana Allah agenda baawulamu mutandika okwekuba mwekka na mwekka lwaki mwekuba mwekka na mwekka temuterezezza layini mbaka yagamba basahaba istawu muterere fa inni la ara min waraikum mazima ndaba ebiri emabega wammwe basahaba bannabbi tebasaazaako sola nga tebaterezezza layini sunna odiganye y'okutereza layini tonnaba kusiramuka eyo sunna yabwateeka sunna zawulwamu emiteeka ebiri waliwo sunna gyoleka n'ofuna omusango okuliisa ddyo liisa kkono ofuna omusango wajibu kyabwateeka budala Aisha Zainabu Kamadi oda olina kuliisa ddyo olisiza kkono musango
hadisi mwenna mujimanye ni muslimu mpaka yagamba ya gulamu waye muvubuka samillah gamba bismillah wakulu biyamini kalisa dyoyo wakulu mimma yarika liye kuli maso omuvubuka naagira bwati nalowooza mbu gyonna mikono nasigala nga alisa kono Allah omukono guno nagutta Allah yagusiriminga Allah yagunafuya tegwadda mukwata lam ya'khudhu shay'a tegwadda mukwata nabbi yagamba omuvubuka ya gulamu samillah wakulu biyaminika wakulu mimma yarika nasigala nga alisa kono Allah nagutta kati sija kusaga nga nabisa nga sahaba bwe yagamba omusajja tilwazi tosenyeseza kaswaki kano ngandaba sunna kalungi abaye toyina muswaki ofuna omusango tofuna musango naye togwogerera omuvubuka yayogerera omuswaki n'agamba nti omuswaki guno nze okubeera nagwo gusenyesa ogwakati afadhali ngussa mu kabina Allah subhanahu wa ta'ala namuleetera zirizala Allah namuleetera shay'a ekintu Allah subhanahu wa ta'ala yamuzimbya olubuto fi duburihi mubwerere bwe ne wafulumayo ekitonde nga kiringa bwolaba ekitonde ekyomuntu ne kyewawulira wansi awo yazaala ekitonde wansi kuvuma muswaki naye ng'ekitonde ekyo baina al-insi wal hayawan kiri wakati w'ekisolo n'omuntu ng'olabanga omuntu olabanga ekisolo abawandiisi ba khutuba b'ebitabo ne bamuwandiikako khutuba ebitabo abajja oluvannyuma basanga ekitonde ekyo kifudde ne kibeera kyakulabirako yakola ki omuswaki yagukwatamu tokwata ku sunna ekulemye giwe ekkubo sunna ekulemye jigambe faddal usabireko ne Allah lwaki ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinika ya waliyul islam wa ahli masikina ala alislam au masikina ala alislam hatta nalqaka alayya abakulembera tebalekanga duweyo ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinika ya waliyul islam wa ahli masikina ala alislam hatta nalqaka alayya sunna kiri sunna okulisa ddyo kiri sunna okulisa engalo ssatu Dokita Mulamba yali ku social media okwo ng'avumirira ng'agamba olaba baseka aboogera ku sunna y'okulisa engalo essatu maaza togamba bawalimu ogamba nabbi hakama wa amara yagisomesa nti sunna omuceere osobola okulisa engalo ssatu la tekisobose amma chapati lisa engalo ssatu ettooke lisa engalo ssatu lumonde lisa engalo ssatu muwogo lisa engalo ssatu akatogo lisa engalo ssatu naye tova eri n'okwata mu sunna yakulisa engalo ssatu okomba esiyani sunna basaba bannabbi bakombanga esiyani hatta ne bagiteeka mu siyani zibamaze okwoza n'otajawula hadisi eri mu Bukhari ng'ogamba nti okomba esiyani mululu basaba bannabbi bajanga emmere egudde wansi Mukalibuni Yasari bamuwa emmere tannamalamu eri musiyani n'asooka n'alondalonda eno eri wansi basahaba abamu abaali awo ne bagamba omusajja mulabi tannamalamu eri wansi ate eri ku siyani ali ku ya wansi Mukalibuni Yasari yabagamba omweyogereze takusuza kayanziko abo tebagenda kunnemesa sunna abantu bogerera sunna tebogerera people power tebogerera movement tebogerera simanya NUP simanya tebogerera ki abantu bogerera sunna tebogerera bibiina by'ababufuzi sunna tuzireke zitambule tokwata ku sunna lwaki obulamu bwonna sunna okwabakira ku ddyo sunna okuliira emmere ewamu sunna sahaba yajja maaso ga nabbi n'amugamba ya rasulallah inna kunna naakulu wala nashbaa tulya naye tetukkuta nabbi saa sallama n'abagamba atajitamiuna ala taamikum bwe mba mulya muliira wamu au tatafarraku oba buli omu alya mu kapuleeti ke mu kasiyani ke sahaba n'amugamba natafarraku buli omu alya yekka n'amugamba nti ijtamiu ala taamikum yubarik lakum fikum
mulire wamu Allah ajja kusaamu omukisa. Eyo sunna twagisuula bakitaffe bajjajja bamama basitulanga omumbo gw'emmere ku kutiya ne bateekaawo mu lujja abaana 30 ne balya emmere. Buli mwana n'ayagala munne. Lwaliro twagala kweyisaamu biso. Buli omu alya yekka. Totegeera ndeera y'abaana. Tarbiya okulya akatogo sunna. Hadisi ya Salman mpaka yagamba albarakatu fi thalathi. Hadisi ya Salman omukisa guli mu bintu bisatu. Yagamba fil jamaa, omukisa guli mu obumu. Samba bagamba ensonga y'obusiraamu n'ofuluma wena tebikwatako. Samba bagamba musiraamu namwe alina obwetaafu. Waliwo abasiraamu abalina obuzibu. Waliwo abasiraamu tupanga abantu bagenda kusigenda mu Ramadani tubasiibuludde tutya. Tutandise okukuŋŋaanya emiceere. Siraamu n'omugamba nti gula ku mmere y'okuliisa abateesobola. Omusiraamu n'afuluma n'agenda. Omukisa guli mu bintu bisatu. Muve mu masabo, muve mu baseeka abasiriku, abasomi b'edduwa, abakubi b'ebitabo, muve mu bakazi abakulu, muve mu bachwezi, muve mu bafumu. Ewaffe mwankola abalogo babayita bafumu. Mukisa guli mu bintu bisatu. Nabbi yagamba albarakatu fi thalathi, omukisa guli mu bintu bisatu. Yagamba fil jamaa, obumu. N'agamba nti wafi sahuri, omukisa guli mu kulya ddaako. Kulya ddaako oladde omukisa. N'agamba omukisa wafi tharidi, omukisa guli mu kulya akatogo. Omubaka agambye akatogo kalimu omukisa. Oyagala ki? Sunna okutambuzaako ebigere kino nga temuli ngatto n'otambula. Hadisi ya sahaba namba 200 n'okusoma. Hadisi ya Buraida amarana Rasul sallama an nakhtafiya ahyana. Mumbaka yatulagira okutambuza ebigere olw'olumu nga temuli ngatto olw'olumu. Eyo sunna ya mubaka. Omuntu anakola sunna tabeera mu kweraga, tabeera mu bitibwa, tabeera mu mulabawo. Sunna kujjamu amalala. Sunna zikujjamu amalala n'okwekoza n'okukyawa duniya. Sunna olw'olumu okutambuza ebigere. Hadithi ya Buraida amarana Rasul sallama an nakhtafiya ahyana. Mbaka yatulagira olw'olumu okutambuza ebigere. Sunna eryawo kyekimu n'okunywa amata. Sunna watadhimadhmadhu, okumyunguza mu kamwa ngo maze okunywa amata. Eyo sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo eryawo ya bwerere. Sunna endala sunna ya Anas ibn Malik mbaka sallama agamba nti kana sallama idha raka'a farraja asabi'ahu. Mbaka bwe yagendanga ku ruku yayawula engalo zino bwati. Yagendanga ku ruku engalo zino ngazawula. Wa idha sajada, ate bwe yagendanga ku sujudi dhamma asabi'ahu, engalo ngazigatta. Eyo sunna. Sunna zigenda okuziba ebituli. Era sunna okusanga abaana abato n'obatolera salamu. Hadisi ya Anas ibn Malik agamba twasanga nga abaana abato nusallimu alayhim salam, nga tubatolera salamu era nga tubasabira n'omukisa. Baana abato kubasanga tolera salamu. Sunna okusiba olw'emmande n'olwokuna. Sunna okusuluka ekiro n'ofuluma wabweru n'otunira ku ggulu n'osoma aya ezifeema mu surati Ali Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi. Obulamu bwaffe sunna obutafumba mmere ng'ofiiriddwa. Sunna obutakola mbagala mwana muwala ng'omufumbiza bantu 10 bajulizi n'agenda nga simbaga omwana omuwala kusajja omwana omuwala tetukola mbaga. Amma saidi y'omulenzi ombaka kwe yagambira nti awulim wala ukana bishati, kola embaga ne bwebambuzi ne bwekabakabuzi. Awulim wala ukana bishati, kola embaga ne bwekabakabuzi. Yali ategeeza ku mwana mulenzi. Ofumbiza Aisha Fatuma leka kutawanya bantu. Budget milioni 5 tozirina, milioni 10 tozirina, milioni 5 oli mukusaba. Osaba muko talina. Osaba walugano wa mukwano, abantu abakyaye. Mwana aganya okufumbirwa. Oli ku mwana muwala mu mbaga. Fandi dali obujulizi buliwa. Ofiiriddwa gy'oli ofumba mmere, obujulizi buliwa. Badde nzija wano Sheikh n'angamba nti ffe wali kwalidina kitabu wa sunna kalas. Angambye nti kitabu wa sunna kalas.
Ofiiriddwa ogamba abafudde ewala ate tetuli baavu tetuli banaku tubafumbire emmere. Hati dalilu in kuntum sadiqin. Mulete obujulizi bwe mwogera amazima. Mulete obujulizi. Mwagala kusinga nabbi eddiini. khairu umma buli kyogenda okutunula waliwo gwe buli woteeka ekigere waliwo sunna. Kati ogenda kukola otya? Kwebaka sunna, mbaga sunna, kuziika sunna. Kati gwe okusanga munno n'omukwata mu ngalo musajja munno n'omugamba alhamdulillah naye n'akuddamu alhamdulillah, eyo sunna. Nabbi yagamba Allah abasonyiwa maalamu yatafarraqa, ebbanga lyemmala nga temunnaba kwawukana. Ate okwata omukyala akuzira okuwasa mu ngalo, ate eyo nayo sunna. Ewaffe mwankole bagamba kezi muhoro kezi mukazi akuzira kezi tekola buhoro je tekola si mwannyoko si sisitawo. Eddiini yateekawo ekisenge. أحمد صلى وسلم كريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bana inga tumaliza kutuba yaffe ebadde kwata kwogera ku sunna wama adraka sunna. Ibn Awn ngagenda okufa mu kitabo kya Imam al-Barbahari yagamba abayizi be ti as-sunna wa iyyakum wa bid'u hatta mata. Ibn Awn nafa yafa agamba abantu sunna. Sheikh yagamba mu kitabo kya Imam al-Barbahari rahimahullah, Imam Ahmad mubayizi ba mulimu ayafa, mubayizi ba Imam Ahmad mulimu ayafa, n'aloosa muyizi munne n'amugamba owaye muyizi munnange genda ogambe Imam Ahmad agende mu maaso n'okugamba abantu sunna. Eno mukabbuli gyendi ku bibuuzo ebisoose 2-3 kubaddeko ekikwata ku sunna. Nti mu ddarasa yange eno nina abayizi 2, omu bw'afudde aloosezza muyizi munne nti genda ogambe Seeka Saakib ow'Embarara ali ku alidina agende mu maaso n'okugamba abantu sunna. Nze mukabbuli eno ku bibuuzo ebisoose ku mwanjo kubaddeko sunna. Omuntu bw'afa Ibn Qayyim al-Jawziyya yagamba ebibuuzo ebikulu 2. Ekisooka mani rabbuka temanyi Butanga, temanyi Ibisi, temanyi Bigali, mani rabbuka temanyi kwabya nnyimbe. Mani rabbuka Allah yagala 100%, 99.9 oba ofunye 0. Mani rabbuka kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri waman nabiyuka sunna. Ugenda mukabbuli omubaka baleeta ekifaananyi ky'omubaka ne bamuteekaawo ng'engoye ziri wakati wa ntumbwe ng'alina ekirevu ne bagamba maadha takulu fi hadha rajul, ogamba kikole Muhammadi. Bakutuuza mukabbuli wali toyagala sunna, ne bamukuteeka mu maaso ne bagamba omugambako ki? Watagalira mu sunna ojja gamba simanyi. Nabbi yagamba sallallahu nti malayika ekukuba ennyondo singa bagiwuliza ebitonde ebiri ku nsi kuno byonna bizirika lishidda olw'obuyitirivu bw'ennyondo. Sunna bannaye tutuuseewa tuzikozeeko kyenkana ki nga tumaliriza. Yunus ibn Abdillah yagamba nti ajaba mimani yad'u al-yawma ila sunna. Olwaleero omuntu okujja ku alidina ng'ekimuleese ali mu kwogera ku sunna. Wulira omusalafu bwe yagamba nti ajaba, abantu bakyewuunya. N'agamba wa ajabu minhu, naye ate gwe basinga okwewuunyiza ddala ali mujibu ye muntu gwe bagamba nti kuliisa ddiro, kutoola ku nkoye, butasala kirevu, komba siyane, kulya mmere gudde wansi, kulya katogo, okubeera obumu, okulya eddaaku, kutoolera salaamu abaana abato, okuyingiza mu ttooyi kono n'ofulumya ddo, okuyingiza ddo mu muzikiti n'ofulumya kono, okwekwata ku sunna, edduwa y'okwebaka, edduwa y'okutambula, okusuka ekiro, Sulemaani olw'olwokuna, okubeera nga buli wamu.
obutafumba mmere mulumbe, obutatunda mwana nga afumbirwa, owanga abeeraawo bwe batampa ebintu bya mu nnyumba ebyenkana loole. Omwana wamuzaalira budala akujje mu bwafu, budala bwakuwe sofa set, akuwete, akugulira TV, akugulira bino kapeti. Gwenga byakulema kebera Aisha ne basahaba bonna oba obugagga babujja mu baana, gwe obugagga bwo omwana kasitale tutwa omusajja ewaka, bwe bugagga bwomaze omwana aleese omusajja ewaka owangudde sabo mbw abeerewo jemedde nabbi omuntu okubeera omusiraamu. Empagi esooka erina ennyingo bbiri, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Saba abantu bagamba muse kasita siri mukiriko, kasita siroga, kasita seeraguza, kasita saabya lumbe, kasita sirina irisi, kasita sirina butanga, kasita sisalira mmotoka, kasita tosalira mmotoka ovuma sunna bakutaddemu ekitaala bwe bati ng'ovuma sunna tonnaba kusiramuka, kubanga oluvannyuma lw'obutabanayirizi butakwata ku sunna. Sunna ekulemye giveeko yeetaayi. Sunna zawulwamu emiteeko ebiri, ojja kujja opaalira mu sunna okwate ku sunna ey'obwetteeka. Nagwewoza sunna istawu Allahu akbar, toterezezza layini opaaluuse eyo sunna yabwatteeka. Osajja ekirevu omusango omwenzi gwafuna olw'obwenzi gwe musango omuntu asala ekirevu gwafuna. Bonna bali ku keesi emu. Kwalidina muli mugamba nti kinsumattuse, tekinsumattuse, tekinansumattukako. Omusango wa riba gwafuna, asse omuntu, atemeredde, awaayiriza, awandudde mu mimbali, omusango gwafuna, n'akweyesezza gwafuna. Zonna landimayini, byonna oli ku landimayini, bonna oli kuwaya, wonna waya. Sunna mulimu gy'okwatako ng'egenda kukasuka eri bakulonde nga tebakulaba, kulw'okuba zaawulwamu emiteeko emeka. Usaimini rahimahullah yagamba sunna zonna gwe ebbanga ly'omanga ogirinako obusobozi, teeka muteesi sunna mu nkola. Tolera salaamu gw'omanyi n'gw'otamanyi, ezo empeera ozifune. Siba olw'okula n'olw'emmande, ezo empeera ozifune. Bw'oba osaala teeka engatto mu magulu. Sunna okusaalira mu ngatto kiri sunna. Kapeti eno tugisaaliremu ng'engatto ziva mu ttaka, tekisoboka. Kati sunna kyeddako engatto tuteeka mu magulu. Ekitabo kya Libaani yagamba baabu omulyango gw'okusaalira mu ngatto, wa idha lam tusalli fiihi ayna wudhu, bwe mba sisaalidde mu ngatto zibeera wa? Zibeera eri. Yagamba fi rijiri, ngatto zibeera mu magulu. Bwe ziba teziri magulu olina zisaaliramu. Eyo sunna yabwereere. Sunna ngatto zibeera mu magulu. Bannaye sunna we musiraamu. Olwokutaano twambala amakanzu nga meeru, engoye ezikola zibeera mu paaka. Olwokutaano ne twambala kombati yaffe enjeru, bw'omala ejjuma n'ojambulamu, kubanga obusiraamu bulina nannyinimu. Buli sunna jjawo, kubanga sunna zibagenda okuteeka ku minzaani. Imaamu Bishiri yagamba nti as-sunna huwa al-islaamu. Sunna bwe busiraamu. Sunna bwe busiraamu baganda bange. Sunna bwe busiraamu. Tobyawula. Musiraamu omuntu ali naye n'ayagala okwawula sunna n'obusiraamu. Nali nsomesa, nava ku muzindaalo n'engwa neŋŋamba umma tugenda gitambuza tutya? Abantu nga baawula sunna n'obusiraamu. Atulaga obusiraamu ye omubaka ye sunna. Kati zino faradhi ogenda zitegeera otya?
Essola Allah yagamba tusaale. Omubaka sunna yagamba lakanya. Sunna yagamba nti ejjuma lakabiri. Sunna yagamba magharibi lakasatu. Sunna yagamba isha lakanya. Sunna yagamba nti omufuta kibira ziba 4 ziba 6 mpaka ku 9. Sunna yagamba essola ya Idi tumala kusala. Essola ya Idi etufembyayo kutuba. Sunna yagamba essola ya Juma tusooka kutuba ne tufembyayo essola. Bwe sunna gy'oli ositagalamu nti eno nkola eno sikola eno. Baganda bange yaakhi ojja kwekanga ng'ovudde mu busiraamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا يا إله الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا ولي الإسلام مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. anajjanga talina busiraamu eduniya ekusaze anajjanga talina sunna mukabbuli ebibuuzo ebisooka 2 tawhidi na sunna ekiditamininga wali wano olina okukolera sunna osobola okwanukula kirimani rabbuka waman nabiyuka. Toyagala sunna waman nabiyuka la twali tuzikaji magoba nembasaba mayiti bwenti nagamba bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ajimagoba ndo yagala sunna obadde toyagala. Bwoba obadde toyagala nze kugamba nkuteekayo ti bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ogenda kukola tayagala sunna mukuteeka mukabbuli sunna. Bwe tukuviira bamalayika nga bajja nga bakutuuza nga bagamba waman nabiyuka. Goli mukusala birefu laila wa nahara msala na kiro oli ku musala ki goli ko gwe bakuwa pere olo ya mmekeyo abala bajinge nabo bawe kusente kekadde ntabihu siri wa bya bufuzi katikati wempulidde mti Muhammad sajjiri nyafudde kati nekinkwatako muganda wange byobufuzi byajjula eno ewammwe eno mu mugundi n'obusiraamu ne mutuuka abamu okutamwa sunna olw'ebyobufuzi. Abantu mpakya sunna wonna buli ewali sunna abantu bateekawo byabufuzi. Buli ewali sunna bateekawo byabufuzi. Banna intabihu bw'ofa bwoti ebibuuzo ebisooka biri ebisooka naye nga ebibuuzo bingi naye bino ebisooka mani rabbuka wa man nabiyuka. Bino bwe bigaana nabiri totawaana. Kasitogwa mathematics ne English mu P7 olina ku repeatinga go back on P7 likatutawanya. Kyovola banga abasiraamu baseeka ba tawhidi ne sunna tebalina we banywa amazzi bagamba bafuma abantu kubanga shiriki etamwa tawhidi ate bid'a etamwa sunna. Abantu bagala nnyo okukola bye baagala. Eddiini si yakola byoyagala. Muli abutaala tebabagambako nga ne gavumenti ebagambako nti atasasulire guno musolo wano vaawo ate gulende bateeka gavumenti galaboti ate nga gavumenti Allah yabateeka mu nsi. Abantu tebaagala bagamba ku sunna ensonga eyabateeka mu nsi. Bannaye intabihu sunna wama adraka sunna. Yunus ibn Abdillah yagamba ti ajaba mimani yadi ulyawma ila sunna yewunyisibwa olwaira agamba abantu sunna mbwe kimulese ku mimbali agamba abantu sunna abantu bamwewunya nagamba wa ajabu minhu
ate gwe basinga okwewunyiza ddala ne bamwewunya nnyo alimujibu yayoolawo ddala seeno ejjuma eno yayoolawo kyayoddemu n'ogamba afazali omusajja lyasomesezza kino nkikutte nkitadde mu nkola sitaddemu kusala kirevu gwe bakwewunya omuswaki bagutunda si kyaleka muswaki kuba betugoberera bonna baali balina omuswaki gwe bakwewunya nnyo weewunyisibwa mu balongoofu omu yali agenda kufa omu mu balongoofu yafiirwako mukwano gwe n'ayita munne n'amugamba nti maata ali Siddiiki mukwano gwange anfuddeko omusiraamu yafiirwa mu basahaba mukwano gwe n'agamba omulala nti mukwano gwange anfuddeko n'amugamba maata ala sunna afiiridde ku sunna ono n'amugamba ye abadde ku sunna n'agamba la tahzan alayhi tomunakuwalira ekikulu si kufa ekikulu ofiiridde ku sunna Abdullah ibn Umar kana mujaddidi sunna ibn Umar yali nkokoto ku sunna ibn Umar yali sahaba ne bamuyitanga shabu sunna omuvubuka wa sunna ibn Umar yanywezanga nnyo sunna era bamusabiranga edduwa egamba Allahumma ibuqi fina ibn Umar ay Allah tuwangalize mufe ibn Umar hatta okutuusa nata'allamu minhu sunnatu rasulillah bwe tunamujjirako ddala sunna z'omubaka ne tuzinywa ne tuzibwegera oyo bamusabira mpaka lwe bamujjako mpaka bamala omujjako sunna bazinywe bazibwegere oyina sunna mmeka bazibwegere Imamu Awzaa'i rahimahullah yagamba as-sunnatu qawaamu ddiini sunna gwe mugongo gw'eddiini tewali sunna eddiini eriwa bagambye nti Haji Gundi yamenyeka omugongo ate ng'omubuuza mu muzikiti aliwa pozi nga basitudde musitule omuntu kasitama okumenyeka omugongo abatakyatambula tomunoonya mu paaka tomunoonya mu akeedi lwaki omugongo gwakutuse Imamu Awzaa'i rahimahullah yagamba as-sunnatu qawaamu ddiini sunna gwe mugongo gw'eddiini oli ku ddiini bicupuli omutali sunna ddiini otemuli sunna oli ku bicupuli Imamu Al-Ajari yagamba mbu yakebera mu Qur'an yasanga aya 30 nga zonna zitaddemu ekitaala kya sunna Imamu Ahmad yafaibirana mugumu yagamba nakebera mu Qur'an fawajadtu nsanga aya ezogera ku sunna 33 mawdhi nga zirimu 33 zonna kitaala nti bw'oteekwata ku sunna ozikiridde tuliridda waaba wano kwalidina tuliwa ku sunna tuzogerako Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah musasile yagamba fawajadtu fi mushaf nakebera mu Qur'an fawajadtu nensanga aya ezogera ku Qur'an 40 mawadhi'i 40 nasanga aya zigenda zogera ku sunna nga ziri 10 n'abamanyi abalala buli omu okunyiikiranga bwe yakoma okunyiikira Nisa aya 10:15 Nisa aya 10:15 waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili mu'minina nuwallihi ma tawalla eyo sunna hashiri aya y'omusanvu Allah yagamba wama atakum ar-rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu sunna wama adraka najmi aya yokusatu najmi aya yokusatu Allah yagamba wama yantiqu 'anil hawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سنة tujeyo sunna bwe tunagana sunna bid'a nga seri senkuli bwe tunagana tauhidi shiriki nga atevunya bwati fil barri wal bahri
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.